waliwo bavuddeyo ne bakakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP mbu tali yekayeka era nga mbu ayina omuzimu ogw'enjawulo ogumutambulirako era nga mbu waliwo akakomo Robert Kyagulanyi Ssentamu katera okubeera nga ate ayambala wemba nga mulabye ebifaananyi ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abyatera okubeera nga ate yeekubye ayina akakomo akatera okubeera nga ate kamubeera ku mukono gwe ogwa kkono era nga buli wadda akakomo ako akabeerako ne waba ali mu kanisa ne waba ali ku muzikiti ne waba aliwo yonna yonna akakomo ako atambula nako era nga bavuddeyo ne bagamba nti akakomo kano kalimu amaanyi ag'enjawulo abamanyi ensonga z'ebyobuwangwa abagamba nti akakomo kano kamanyikiddwa nga akakomo k'emisambwa era nga mbu kasobola okubeera nga ate kamufuula kyonna kyonna era okusinziira ku mbeera eriwo akadde kano Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ab'ebyokwerinda abali mu kubeera nga tebamuyigga nga ye bw'agamba akakomo kano kamukuumira ddala bulungi nnyo era asobola okubeera nga ate ava mu kifo kino n'abayitako bulungi abakulu nga tebamulabye era n'abeera nga ate yeeyongerayo kakati ng'olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'abeera nga ate alangira nti olunaku olwaliro agenda kubeera nga ate asiiba mu mukono omwo era asuubira okubeera nga ate agendako ne omukyala Betty Nambozi bw'anaaba avuddeyo agenda kubeera nga ate asisinkana abalonzi be ab'omu kitundu ky'emukono kakati nno ab'ebyokwerinda okusinziira ku mawulire gasobodde okubeera nga tegava sayidi ze ye mukono roadblocks ez'enjawulo zitegeddwa ku makubo ag'enjawulo nga bali mu kubeera nga tebakebera buli mmotoka eyitawo abakulu nga bagiringizamu balabe eddala ekituufu kyeki ani agivuga era nga bagikebera ddala kuviira ddala ku steering neno yonna mu buutu wansi eno yonna mipiira abali mu kubeera nga tebakeberayo okukakasiza ddala nti omukulu ono atasobodde kubeera nga ate agendayo naye bigweredde ng'ayingidde emukono era asobodde okubeera nga ate ayitamu nga bwe yasobodde okubeera nga ate alangira ngenda kubeera nga tebye bateerawo musobole okubeera nga ate nammwe ensonga muzewulirako era nga wansi awo nawe olina eddembe okubeera nga tafukosi osuulawo endowooza okusinziira naawe embeera nga bw'ogenda okubeera nga ate ogyewulirako vidiyo nze ogwange tereka ekigalo likinga comment section akabox teekawo endowooza yo okusinziira ensonga abogenda okubeera nga ate oziraba subscribing akade ka notification block akoneko kagenda kubeera nga tekakwalatinga buli we naba ndese update eyo nayo nashakasha musomo wa dduwa omunoonyako ajja kubeera nga atakulombera edduwa ebikyaganye bigenda kubeera nga tebisumuluka mpola mpola munoonyeeko buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo amalidadi sana ku namba z'essimu ziri kubeera nga teziyitawo wansi awo kambawe ensonga zino eza Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma tenzije n'amawulire amalamangi notuvaamu Kyagulanyi Ssentamu alina ekimwambala naye yennyini tamanyi maanyi gaalina gye gava Abannayuganda bannange mwenna nze Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine leero naku z'omwezi 25 Sunday mwezi gwa January 2026 olunaku olulala olw'okudduka olunaku olulala olw'okwekweka olunaku olulala olw'obutali bwenkanya mwalaba bukyanga amagye ne poliisi balumba amaka gange poliisi esirise kikulaga nti mu nfuga nga family rule nga family emu yawamba eggwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo poliisi esirise muhozi ye kyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu poliisi gye yakozesa okulumba amaka gange poliisi tewangako statement yonna tibwagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya ennyumba yange olw'ensonga eno beeno tewali musango gwonna gwe nazza bagamba tebanoonya then ne bagenda ne bamenya amaka gange baali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi lwaki tebampita nti nyina omusango Human Rights Commission mukyala wange adya yagamba agenda ewange akyalire ku mukyala wange and indeed bagenda ewange nga bagenze kwesanitizinga nakulaga nti balina omulimu gwe bakola ku ddembe ly'obuntu omukyala wange bamugalidde waka amagye gakyali ewange naye bukyanga mukyala wange alumbibwa ne bamukuba ne bonoona amaka gaffe tewali Human Rights Commission yali akoze ekyewunyisa ne bakitaffe mu Katonda aba Interreligious Committee olunaku nga tebanalumba mukyala wange baali waka era bamusanga nga bamusibidde waka ng'enjala emuluma era nabibagamba byonna naye nsonga bbiri ze bayogerako ekisooka bamubuuza Bobi Wine agala kukyankalanya ggwanga naye ate nga tuzze nga tubagamba mwenna byonna byetwogera tubyogera mu lwatu ate nga biri mu mateeka tukayinira ddembe lyaffe nakulekerawo okunyigirizibwa olunaku lwaddako ne balumba amaka gange mukyala wange ne bamutulugunya sinawulira kigambo kiva mu bakitaffe mu Katonda bawanye ekitiibwa naye ndowooza buli omu yandisitudde eddoboozi lye ku butali bwenkanya obugenda mu maaso nga bukolebwa abo abalina okuuma eggwanga abo abalina omulimu ogw'okukola emirimu gy'eggwanga anyway obuvunanyizibwa bwonna buli eri mmwe bannayuganda mwalaba Chief Justice nga bamulayiriza ekisozi kiringa nze bwe nayita Chief Justice nti Busaabala alayirire kikulaga ndi Museveni eggwanga lirabanga private property ye kakati oyo we yayise n'amulayiriza ewe ku farm
bw'osuubira otuwa obwenkanya ekikunyonyola ensonga lwaki tetwagenda mu kooti. Bannayuganda, omulimu guli eri mmwe, obuvunaanyizibwa buli eri mmwe era obusobozi buli eri mmwe. Nze okuba nti siri waka kati navaayo mbalage nti buli omu alina asobola okubaako kyakola. Amagye gonna ganoonya omuntu omu ennaku zigenda mu 10 bakyalemeddwa okunfuna. Kitegeeza nti si b'amaanyi nnyo nga bwe babagamba. Kitegeeza nti naawe munnayuganda osobola okukola byonna by'okola nga tomenye mateeka. Yesu batuyita abayeekera naye tetuli bamenyi b'amateeka, tetulina kyamu kye tukola naye tubalaga, ngezaako balaga nti tusobola okutambula mu Robert Dog style ne tutuuka buli wamu. Nze ntuuse ku bakulembeze ab'enjawulo, nammwe bekisinaba kutuukako ngenda batuukako mwenna mbabulire ekyokukola. Namala ennaku 112 nga mbabulire ekyokukola naye era mbatuukako okubabuulira ekyokukola. Nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako awo bwe twasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block naye era ne mbayitako mu Robert Dog style ne bwe twasanze sikatende ensangi road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujjo, tetwagala kwonoona ggwanga, twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutuleka ne tuyitawo. Njagala okubaza abaana abamu ghetto bonna abannayuganda bonna mulinga abakitegeera abantu bandaba ne bagamba Bobi yita wano kuba mumanyi munange siri mumenye w'amateeka nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era nja batuukako. Kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebonamboze munteekereko ekyeggulo ate nze ndi ampuuta naye mukiteekewo wakati wa saawa emu ekitundu n'ebbiri kitundu kuba saawa 3 nyina okuba nga mpiseemu. Kati olwo bajje bakubba embooko n'oyo mwami bakireke muleke tukitegeere. Mwena nja batuukako. Bannayuganda mwenna baagala nnyo people power, our power. Mama Teresa yagamba bwati. We cannot do great things. Not all of us can do great things. Vunula. Si buli omuntu asobola okukola ebintu ebyenjawulo by'ebyamaanyi. Some of us can do small things. Abamu ku ffe tusobola okukola bintu bitono. But naye a small thing done with great love. Ekintu ekitono ekikoleddwa mu mukwano omuyitirivu is more powerful kyamaanyi nnyo than big things done without love. Okusinga ekintu ekinene nnyo ekikoleddwa nga tewali mukwano. Never underrate the power of small things. Toyisanga mu maaso oba okukkakkanya oba okulema otegeera ekintu kyekikoleddwa amaanyi agali mu buntu obutono obukoleddwa mu mukwano. Akagambo obugambo kagumya mwami akabaluwa kasuubi ak'ebigambo n'atambula Uganda yonna ku lw'akagambo 1 2 3 4 ak'ebigambo 4 taata we kwatambulira. She's a goddess, that lady. Akana. Omanyi olaba ono abasajja bayimba oli yali asemberera munne n'ayimba akana kakawali akawanyana. I mean now I want to sing about akana ka Bobi Kasuubi. Feffenna abantu abakulu ne bagamba mwami Kyagulanyi twagala Suubi akawungeezi nga mwami Kyagulanyi azeeye waka. Ffe tubeera awo ffenna banamboze baani ne tufuna amasannyalaze ku mwami Kyagulanyi. Uganda yonna etunuulidde Kyagulanyi. Abantu beebuunya omusajja ne bamukwatira gaasi ne bamukola batya n'aguma. But ali ku pawa yakabaluwa k'omwana we. So ng'erinnya ly'essuubi totyanga kukola kintu kitono oba okikoze mu mukwano. Kyekyo kye nayizeemu, the power of small things done with love. Omusajja buli ensi weemukalubirira bali ne bamuyimirira mu maaso nalaba oli bamutwala ono atulisa omusaayo n'akoze eki ajjayo akabaluwa k'omwana we. Nze saagala nnyo okuwaana abantu si nkola yange nze siwaaniriza. Ate abakulembeze tebeetaaga kuwaana nedda naye kakati nkubuulirako mazima. Obadde ombuuza kifiiringa kimu kitya okubeera ne Bobi Wine waggulu awo mu motoka n'ovuga naye ne mwetolola disitulikiti experience eyo okuva wali mu makaage ne mubeera mu motoka emu n'otambula naye olunaku lulamba kifiiringa kitya. Wano gambye Kyagulanyi awanya abantu empisa asaasira nnyo abantu
abalowooza gamba olina bingi byosobola omuyigako nga muli awo nga n'okumuliraana ofuna kyoyiga gwe ng'omwobuzaavinze omanyi wali abantu abatayagala kuyiga sinze nzekka sinze nakatambulirawo awo waggulu kituufu bangi nnyo bannabyafuzi bwajja mu kitundu kye n'akuteekaawo n'atambula naawe naye omanyi wali abantu abamu nga ffe twagala nnyo okuyiga buli kintu kyonna ogamba kino nayigamu ki kuva awakaawe bulijjo ŋŋendawo naye leero nalabye enteekateeka gyateeseteesemu amakaage nengamba eggwanga lyaffe lino eddungi singa liriko abateekateeka amazzi oyita mu nsi endala mu Amerika ovuga wano nawali ng'olaba obuyanja abantu bagendako ne bakola picnic naffe ensi ejjudde amazzi n'otambulira ng'ensi yonna nfuufu abasobola obulungi okulima omuddo emiti n'ebimuli ku kkubo otuuke wa Bobi Wine usi eweel organized home mubuuza omulenzi ono yakirowooza atya tikankola amaka ntekeko ekibira ntekeka akayanja kakolera mu maapu ya Uganda kabeereko embaata zino ezuuga wano waliwo olusuku lwa Namasuubi waliwo ekibumbe tutuusa awaka era omulundi guli nze ekyamundeetera omutonera ekyo ekibumbe nali mmanyi abantu baali baludde nga bagamba omukufu yesimbewo ku bwa pulezidenti naye nga tukitya nengamba bannange ono yakikkiriza manga okwebakeeka n'ogamba nti ngenda kunoonya akalulu okuva wano paka eri Uganda gyekolera akasonda bwekati nti ate nzikirire neno gyekolera bukaddabulire no wansi ekabaale omanyi waliwo gyekolera kavya kefutulise negyekolera kaddabulire bwekati eno wansi ogendeyo yonna ng'olina ogendayo onoonya akalulu genda onoonyeyo akalulu kati nga nze ndi wano noonya bejeti babokisi 3 mu 3 ezange mpulira is already too much on me kyokka olina nezamwamu Kyagulanyi of course this time was 3 kati ku district nina polling stations 10,120 nempulira Sebaka ngugumuka ekiro mwami wange anyumiriza nti omanyi beti wasuza otudde olunaku Kyagulanyi nga anajja enkya yangu wano otereza nambi omanyi nti wasuza otudde nga sikyajjukira nambeera gye nayitamu because pulezidenti ajja buli dakiika poliisi bagamba bakubira essimu poliisi wano ekutta ababadde wano nga bali kasikika Bobi Wine poliisi ebakutta ababadde wano poliisi kati yino egambye bweti gundi ono bamukubye gundi nasuza sebaze naye nga atudde ku buliri bwene yaŋŋambye datuuse ekirona ngamba obadde nemuga nti ennaku ennuma naye nga mbadde sikyakijjukira ennaku ng'ennuma so naye kakati ebyo mbiwulira mukono ne mu kalulu akange ka constituency emu kali akalala ka mukwano gwange yankwasiza obuvunanyizibwa ku lw'eggwanga lyange naye mpulira omutima gunjabika kakati ye munnange olw'eggwanga lyonna nga yali ekyo yakikola yakamala emyaka 2 politics ekintu ekitali kyangu waliwo manyinazi akedde wano naŋŋamba nti Bobi Wine tali yekka alina kyali naye alabika takimanyi so njagala nnyo okwebaza sikunyumiriza emboozi ya waggulu awo let me tell you natambudde ne mwami Kyagulanyi namulabye nga olunaku lulamba yanywedde ku mazzi omulundi gumu Namasuubi amuteeramu kafurasika k'amazzi yanywedde ku mazzi omulundi gumu nga tutuuse ekalengera ekkoji omulundi ogwo olunaku lulamba era teyayimiriddeko gamba nti munyimirizaawo ngendeko emanju wali nti munyimirizekaawo ngendeko emanju oba mumpe ku mazzi nywevu kyonna nakyo kiba kyanjawulo honorable emboozi ekirala lwaki ye teyagazi tabuleeta mazigoba nze natambudde ndi nkaawa naye nga munange gwendi naye awubisa nasose neŋŋamba kino kyokka nange kankikole netakafulaga yenakomye okawujja yakomye okumbalagala but I really loved that time n'omugongo nkuwulidde nga gunnuma nga maze kudda nenaaba wetandise omugongo era bagamba nti Abaganda bagamba gundi mulwadde tajja mutwe wansi nga tannalaba gwakolaki
gwayagala kubanga omugongo gwange ebyuma byange mbiwulidde nga bukolaki nga mmaze kutuuka wano nenaaba bwe njogera ku byuma ebindi mu mugongo abantu abamu bayinza okuba tebafuna kifaananyi kya how my back looks like so I was greatly injured lwakuba saagala nnyo kunsaasira nakwesasira kubanga bagamba nti entamu bwe yatikira omugoyo tewabanga wakola ki anenya omugongo gwange gufaanana bwe buti olaba emisumaali egyo lwakuba saagala nnyo okubeerawo nga abantu bansaasira Honorable kyotulaga kikuli mu mubiri kati olaba awayingira emisumaali egyo amagumba ago gali golabanga amagumba ezo vertebrae ezo ziri artificial ziri ezakatonda azisibya binywa naye zino ez'abaana b'abantu bazisibisa misumaali nga screw era baziyita screw oziraba bwe tubanga twogera abantu abamu balekerawo okutuzanyirako eyo embeera gy'oyitamu olaba Museveni kyeyankola ku kitundu ekimu mu mubiri gwo olaba omusajja gwe bayita Franka Mwesigwa kyeyankola kakati egundi eno ogiraba kano okalaba kakyama bwe baddamu okunkuba bwe bantwala enaggalama nenva ku accident kafuna dislocation kati bagamba bwe baddamu okunnongoosa bakatereeze kajja kunde nsobola obutaddamu kuyimirira wadde okutuula ne bagamba nti Abamerika ne bagamba kabanteeke ku eyo waliwo empiso gye bankuba buli mwaka naye ate nako kanyigiriza gye bayita sciatica nerve yeyo pain gy'owulira lwonsanga mu pain ey'amaanyi ennyo si kyamu ogiraba emisumaali egyenda ku sayidi emu gitunula bwegiti oba ogirabidde sayidi emu and they go in the bones as deep as that ogwo omusumaali ne we bagukuteekamu ku kagalo osula teweebase That is too much. So, olaba omuntu asaaga however cruel you are nyoko ne bwaba yakutonda olina ettima lingi tosobola kulaba muntu gwe bakola bwe batyo just because ngenze mu parliament neŋŋamba ti ndi opposite okuliftinga term limit nga nkolera ddala omulimu gwange nti owakanye ekyo kyagala okuyisibwa kuba Mwami Museveni yateekawo constitution eyo yawandiikibwa ku mulembe gwe sinze nassaamu age limit mu constitution yalina majority that's my back nina ebbaluwa kwentambulira nze siyita mu metal detectors ne ku kisaawe ky'ennyonyi sirinyira bannansi abalala we balinyira ennyonyi bampisa eri nepitansi eri ku tamaka lwa nsonga buli wempita mu masanyalaze emisumaali zino materiyo mwe bagikola gisika amasanyalaze ago ate kiba kikukosa era ate ebyuma bindoopanga alina byenkukusa ku mbeera eyo kati gwe obuvumu ate kati naye kankubuuzeemu obuvumu obujjawa n'ogamba nti waliwo omusajja natuusibwa ku kino kansigale nga because kati bwe mbivaako kino sikyasobola kirivaasinga kino bwe nti wendi ate bakikola bakigeredde bo bamanyi we bakuba omuntu ne bamukutula enkizi kati nze bankutula kibagamba gundi bamukutula enkizi because it is just here wansi wano kati ne bwe mbivaako gino emisumaali ate gijja kuba giri permanent gino emisumaali gy'olaba si kyekikulu ekikulu ennyo bye bino ebyuma kino nakino biri bisatu ebyo ebyuma ebyo bino gino emisumaali gisibayo byuma ebyo nti amagumba ago ag'omu mugongo ago
asatu baga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.